Minisita w'ettaka n'amayumba Daudi Migereko ategeezezza WBS TV mu mboozi ey'akafubo nti gavumenti yasalawo okuyimiriza entegeka zaayo ku ttaka lino nga bwe batunuulira ekyokukolera abantu abangi bwe bati abalina obutuuze ku ttaka lino. Minisita Migereko agamba gavumenti esobola okusasula abantu bano naye omuwendo gusukkiridde ekibawalirizza okusooka okuyimiriza mu ntegeka zaabwe nga bwe bakola ku pulojekiti endala. Ku lwa National Housing and Construction Corporation balina okutuula balabe ngeri ki gye banaakolamu emirimu gy'e Kasokoso nga tewali keereere. Ettaka lino erya National Housing liwezaako ebyalo 6 n'abantu abasuka mu mitwalo 2 lyafuuka ndibasa oluvannyuma lwa National Housing okutegeeza abantu bano nti yali yeetaaga ettaka lyayo. Abatuuze ku ttaka lino bakomba kwerima era ne bawera nga bwe batagenda kukkiriza gavumenti kubasengula ku ttaka buli bagamba nti bazze nga baligula mu mateeka ng'ate ne gavumenti eraba. Ettaka ly'e Kasokoso liwerako yiika 2.5 awamu nga kisuubirwa nti gavumenti yafuna obwannannyini ku lyo mu mwaka gwa 1964. Wabula okuva ku olwo abantu abatategeerekeka bazze batunda ettaka lino mu bitundu nga baguza abatuuze abali bamu. Mu kiseera kino gavumenti egamba singa etandika okusasula abantu bano bonna ensimbi 1,000 ddala era nga yo eribaliramu obuwumbi obusoba mu 13. Wabaddewo okulwanagana ne poliisi gye buvuddeko oluvannyuma lw'abatuuze okukitegeerako nti waliwo olukwesikwesi lw'okubagoba. Muzimu ku nkuŋŋaana ezaaliwo mmeeya w'Ekira Town Council Mamerita Mugerwa mwe baamukubira n'okwokya emmotoka ye ng'abatuuze balaga obunyiikaavu gy'ali. Mu kiseera kino Paalamenti yateekawo akakiiko okubuuliriza ku ttaka lino nga ne mmeeya Mamerito yatwala abakulembeze b'abatuuze bano mu kkooti ng'ayagala bamuliririre emmotoka ye. Singa abatuuze banaafuna obuwanguzi mu nsonga eno, gavumenti ejja kuba eyolekedde okufiirwa obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 13. Ku lwa WBS TV ndi Jocelyn Nakibule.